mazima sente zibuze. Mukyalo nali ne bawala be babiri batambuza ngoye basobole okufuna sente naye bakooye ono ye yayabise dda baana abo bakula n'obusungu. Katonda wabaako kyakuwa bannange olina namwebaza bwebaza gwe tolina kusaba ko ate waliyo abali obubi ennyo batambudde dda bakooye ono ye akulira ku busungu. Ebaze ku Mukama gwe mbeerayo weebeera teringa eyo. Ndabye akatambi ako konze kankaleeteeko ba SMX Media Kings and Queens. Tomanya bayinza okufunamu ekyokuyiga. Omanyi olaba omuntu ali wansi wo kikuleetera okusiima Mukama Katonda gwe kyabakoledde. Ne buli wootunuulira abagagga nga ba Don Chris n'abasigadde kikuleetera okwennyamira gwe obulamu bw'olimu. On top of that nenkuleetera Baby Tungo Kyagulanyi mukyala wa Robert Kyagulanyi. Bannange embeera nno embeera weebeera mbi actually bagamba ekuba omunaku techa erugero abazungu be balugero olwo ekuba omunaku techa. Abazungu bagera olwo olugero nga lutegeeza nti omuntu asobola obeera mu mbeera embi kyokka ate ne yeeyongerako ekizibu. Abazungu baali bagezi. So okusinziira ku mbeera gye tulimu mbunera yankuba Baby Tungo Kyagulanyi avudde ku social media platforms ze okuteeka ebifaananyi ebyo ne bu video obumu waliwo gye yagenze kyokka ng'eri ekkubo lyali mu kubeera ng'ayitamu akutte ku ttaka aseerera tayagala kubeera ng'agwa. Abaana abaliko obulemu n'abaana abamu nga lye bakozesa okugenda otuuka ku ssomero eriri mu kitundu eryo. Just imagine ng'eryo lyekkubo omwana wagenda okera ku makya ayambuke agende ayitemu asobole okubeera ng'atuuka ku ssomero then oluvannyuma akomewo akkirire ng'ava ku ssomero. Kati ate ebizibu nga binajja season gye tulimu yankuba. Kampala actually tetunabeera nga tugifuna eri serious naye mu bitundu ebisigadde n'ebyetoolodde enkuba yatandise okubeera ng'etonnya kyokka ate nnyingi embi eyinza n'okuleetera nga olusozi olw'olulaba akaserengeta k'okalaba okubeera nga kabundulukuka. Ekkuba etasobola kubeera nga liyisaamu kagaali, ekkuba etasobola kubeera nga piki eyitamu, ekkuba etasobola kubeera nga emmotoka eyitamu wabula nga wa kigere yayitamu naye nga n'ow'ekigere akaluubirizibwa okubeera nga ayitamu. Naye ng'awo we tuli ng'embeera eyo gye tuli mu kubeera nga tuwangaaliramu gye tuli mu kubeera nga tutambuliramu. Wano ku SMX Media ngenda sigala nkuleetera updates gwe kyolina okukola subscribing nga notification bell eyo ebisigadde obitulekere.